Nze Dr. Tamale emirimu gyange njikolera ku SS Hotel e Makerere kifo kirungi era nga nze Dr. T wa Volongoto era yakulembera 7000 plus move ahead. Abantu mwenna betwawandika mu 7000 plus move ahead nga amanya gonga alina ne course gy'oyagala okusoma n'ennamba y'essimu mukakkane mugenda kusoma. Va kupalapasa abantu gwe boogera muyinza okuba temukyandaba nga njogera ku 7000 ku social media lwaki abakopperezi bangi baduyi bangi Uganda nga bwogimanyi hejjudde abantu abine mbaganda bwe bali. So twebazanya abantu abatuyambyeko kuyimiza program ngenda kubayigiriza bulijjo mumbuza Dr. T Vanila bamusimba batya twagala otuyigirize njagala mbalage obwango obuli mu Vanila n'ekizibu ekiri mu kusimba Vanila obula buli mu Uganda yandibadde ava n'agenda ewaabwe n'asimba ebikolo bya Vanila aga n'abirekayo kubanga twagala okuliyetinga kye bayita financial backup. Financial backup nze Dr. Tamale gwolaba ngenda bayigiriza basimba Vanila mubonna muniwa batajja bitwala naye eri anaabitwala ng'ebyamakulu emyaka bwe giyita ojja kunneebaza. Nze nina kompyuta nge gye nkolerako ku mulimo erimu ebintu byange ebyamakulu bingi wabula ninayo hard disk wenteeka ebintu ebyo. Ekyokusatu ninayo kompyuta ey'okubiri mwenteeka ebintu ebirala ebyo byennyini nnyini. Ekyokuna ninayo Google gye mpanika ebintu byange nenga nti kye bayita backup information wange ali backed up. Kyabulabe ennyo kompyuta yange emu kulashinga nga kwe kuli buli kimu. Abavubuka mu ggwanga lya Uganda olwaleero tuyina waliwo abakola waliwo abatakola naye n'abakola tutegedde mu kkuba eri okeera mu tawuni n'okola n'ofuna emitwalo 4 n'owakola ndiroodi 2 n'olinnyako transport gwoweerera baganda bo mu kyalo. Toyina financial backup. You don't have anything to back up your finance. Kati singa economy ekulashinga oba omenyeka okugulu oba okusaze ku mulimo oba nga jjo omusajja bwe yayinira ku TV n'agamba nti eggwanga ndigadde mu ddakiika 3 okuva kati bwenva ku TV ne poliisi neyimira ku luguudo abaali batwala ebyamaguzi abo byakoma abasomesa abo byakoma buli omu kampuni esalako abakozi banka muzira beziggalawo naye many Ugandans don't have a financial backup. Kyokka amazima enjumbi etaliko mulyango gw'emmanju kubanga na buli kizimbe kiriko gye bayita fire assembly nti omuliro bwe gukwata muyite wano. Lwaki nti olwaleero terufaanana lwankya enkya ekintu kigwawo ne bw'obeerayo ne ka backup ko. Nze backup yange Vanila kubanga Vanila mutegeera sikusindika genda kulima Vanila lwampaka naye weebuuze fumiitiriza kubanga waliwo kye bayita success and failure is based upon reason and reality. Okufumiitiriza n'ebyaddala ebibeerawo mu bulamu nga tujjeeko expectation kyeki nti omuntu asuubira nti bwe naagenda China nga nakayita ku luguudo bwe ndijja kusanga jetiri ndabe Jackie wali ne Samohanga ebyo byakyana kito obulamu obwaddala ringi ngumi naye kyekidda mu kitundu kyewa mufumiitiriza nti katono kikennina nti nina miliyoni emu nina emitwalo 3 kiki mu kitundu kyewaffe kyensobola okukolerayo. Waliwo abalina omuceere fene Masaka omuceere tegudda. Katikkiro wa Buganda yalima mmwanyi. Waliwo ab'ennyaanya waliwo ab'ente waliwo ab'embuzi waliwo ab'otameroni waliwo ab'obutungulu waliwo abagonja waliwo ababbogoya. Kisinzira mu kitundu kyewammwe kikyowuliramu emirembe nakki ekidda mu kitundu kyewammwe. Genda okuva leero 2 mugumu amaaso go gajje ku politics 10 ku 100 wabula eriisa erimu lisse ku financial backup. Vanila bwe tuba tumulima tumusimba ku kiti kye bayita ekiroowa. Simanyi wamwe waliwo abayita ekinoowa waliwo abayita ekiroowa. Ekiroowa si lwe lukoni abamanyi olukoni musobola okulutegeera luno ne bassa ku mafaamu. Ekiroowa kye kino nga bw'okiraba kino kye kiroowa. Ekiti kino kirina amasanda mangi nnyo. Amasanda gano ga mugaso nnyo eri ekirime kya Vanila. Era simple bw'oba oyagala okulima Vanila kyali seka bugasembera ano balabe bulungi. Bw'oba oyagala okulima Vanila okwata omuti gw'ekiroowa n'oguteeka mu ttaka, n'oguziika,
ne gunywera nga teguyinza kukola ki kuvaawo. Ekintu kino kirina amasanda n'oleeta vanirawo. N'oleeta vanirawo n'omuteekako. N'oleeta vanirawo n'omuteeka mu ttaka. N'omuyimusa n'ofuna akaayi kubanga tusimbye musimbe leero tanneenyweza. N'ofuna akaayi n'omusibirako. Tufuna akaayi ne tumusiba bulungi bwe tutya. Lwaki tumusiba? Nti tanatuuka kwenyweza. Kati vanira ono lwaki tumusimba ku kiroowa? Kirina amasanda mangi. Vanira ono alina obuntu buno bw'olaba. Obuntu buno kasita vanira aloka nga bugenda nga butandika okwezingirira kuno ku kigundi. Era bw'olaba vanira omukulu, tubalage vanira omukulu, kuliko obuntu buno bw'olaba. Obuntu buno buva ku vanira ne buyingira ne bukwata mu kiroowa. Bukinywamu amasanda, kyova olaba nti buyamba nnyo vanira mu biseera eby'omusana. Kino ekintu engeri gye kirina amasanda amangi kiyamba vanira okubeerawo mu biseera by'omusana, kubanga bino byolaba vanira asibye kino ekiroowa bimuyamba okulandirako n'ekyokubiri okunywa amazzi ge ng'oggyeko amazzi ganywa mu ttaka. Ekyokwetegereza, amasanda g'ekiroowa kino gano ga bulabe, si malungi. Amasanda g'ekiroowa gano ga bulabe, si malungi kutonya mu maaso. Ate vanira si mulungi kumenyako bwoti n'oweteeka ku mubiri, kubanga ajja kusiiwa ennaku n'ennaku okaaba amaziga ng'omwana omuto. Vanira asiiwa nnyo nnyo nnyo. Kati vanira ye agenda kumera omutunsi wano. Engeri gye kiri ekintu ekiranda nga bw'okiraba kigenda kukula kyambuke. Kakati bwe kyambuka ne kimalayo, kati nga kino bw'okiraba olwo kivudde mu stage eri, ekiroowa kirose kikisibye ebigundi bye kinywa. Vanira yeekutte, takyasobola kugwa ng'atandika okulanda bw'ayambuka ng'atuuka ng'akomawo wansi. Bw'akomawo wansi ng'omuziika nga bw'olaba twamuziika wano, ng'olugundi luno olulekayo ng'era luddamu lwambuka. It's a process obw'okumulandiza paka lwatandika okubala. Emboobo zibeera nnyingi ng'ofuna z'osalako ez'okusimba omulala aleme kusakaatira, ate n'okumulawa kimuyamba okubala ennyo. Kati kwe kulaba nti n'oba lubaze. Kati luno bwe lunaatuuka wano wansi nga tusima wano ekinnya nga tuluteekamu nga luddamu lwambuka. As simple as that. Vanira yeetaaga ebisiikirize, kyova olaba we tuli waliwo emiti mingi kubanga kirime kya mu bibira. Mu vanira tebafuuyiramu kubanga kemiko eyo eyonoona vanira. Nowanda vanira wa Uganda yasinga obulungi katale k'ensi yonna. Lwaki tafuuyirwa? Oyina omubikka obulungi kubanga vanira emirandira gye giri kungulu nnyo. Singa omusana gujja, emirandira gino gigenda kuvaayo vanira akale mangu omufiirwe. Vanira abeera wabikke, abeera wantu ewali ekibira. Vanira kubanga kirime kya mu bibira. Kati nga bwe nabagambye nti vanira obuzibu bwe buli emirundi egi okutundula n'okukuuma. Nga bw'omulaba ono baganda bange, kati buno obugagga oli abalabiriza bulabiriza. Najja n'anogawo bw'ati n'adduka, n'enkya n'abalabiriza n'asikako kino. Bino bito babibba, bino mbagambye babibba. So, as simple as that. Ngenda kubalaga engeri gye batundulamu vanira. Nakugambye nakubadde vanira kye kirime ekisinga ebbeeyi mu ggwanga lya Uganda. Kirina emirimu egi: okutundula n'okukuuma. Guno omusiri gwaffe munene, like 5 acres. Kitegeeza vanira ono bw'aba abala osobola okusanga buli kikolo kya vanira kiriko ebimuli 5 5. Bw'obanga olina ebikolo 1000
nga buli kimuli kiriko ebikola 5 kubisaamu buli kimuli oteekeddwa okukitundula ate okiwa obudde bw'otakiwa budde nga kikunkumuka ekimuli kya vanilla kibeera kiramu edda ssaawa 12 kyokka ate waliwo possibility nti bw'okitundula nga buyise ku ssaawa 11 eyo 12 kisobola okukunkumuka n'oba ng'otundulidde bwereere kati kitegeeza tuteeka nnyo essira lyaffe tuteeka nnyo essira lyaffe mu kuyigiriza okutundula vanilla kuba ekimuli ky'otundula obubi kigwa vanilla bamutundula ayina ekimuli kiri bwe kiti okiraba kino kyanjuluzza bwe mba ntundula ekimuli kino nkola bwendi in fact muno nalyangamu nnyo sente za pocket money nga nkyasoma nga nze ntundula abantu nga nze ne maama ffe tumanyi abo kutundula kati nga nze ntundulira w'abalala mu kyalo n'endya sente n'okambusa bwoti kuliko akantu k'oyambusa bwoti n'ekikwanso oba n'empiso n'okanyigiramu mpola n'okata kubaita okutundula vanilla kati obuzibu obuliwo nti osanga kino nga kiriko ebimuli 10 wano 10 wano 10 wano 10 ekikola eki kati omusiri gwonna okuva eri gye twavudde paka wano we tuli n'okukka wansi yenna abeera olina omutundula buli kimuli naye nga mulimu ate buli lunaku kubanga asobola okumulisiza emyezi 3 kati ogwo omulimu munene kati obwo tuva ntuddako omulimu gw'okukuuma njagala okubasomesa abavubuka bannaye nti volongo tegenda kubeerako ebintu by'okuseka n'ebyokuyiga obeere financial backup because omuvubuka atalina financial backup oli mu bulabe akalimo konna kookola ak'emitwalo 3 fisa ak'emitwalo 5 baako kyotandika mu kyalo ewammwe ndi kuwammwe gy'ova oba akatundu k'oguze mulekerawo okwesiba mu kibuga Kampala yajjula tukolera balandi road tukolera data kye twetaaga kiri bwe kiti ku kataka kewammwe kyekidda nanasi bwe ziteekeyo waba mwanyi zikola ziteekeyo watermelon obutungulu kyonna ekyowuliramu emiremo bakulunda oba kulima so that you can be as a wise man or a wise woman you have to be with plan B kino kati corona uli bagala mabala bagala buli kimu sajja ayimira ku TV omulundi obonaga ati buli kimu nkigadde mbagirawo abaali bayina emirimu gyabwe diru zaabwe ab'amasomero abasomesa kati singa ali musomesa ngo olina vanirawo emyezi gino gye tutudde waka singa vanirawo mulabira singa atuuseewa vanilla yes olaba emaali eri wano sente ogiraba kati nze loko down mukama nyambye vanilla abaze kati nina kukuuma kubanga nabagambye nti omulimo gw'okukuuma vanilla wansi w'enjuba we bukyasinza obukalubu kubanga bakutemeramu n'emisana ababbi ba vanilla bajja bamazeeko akutema omubbi wa vanilla akutema kati yajja n'akutula kino ng'oli wali ewaka mu lujja n'akutula kino n'akiddusa n'enkya najja n'akutula kano n'afuna kilo ze 5 vanilla maama wange waali yamutwala e Masaka vanilla abeera mitwalo 27 3 kireji kyova olaba nti osanga abamukuuma nga bamundu nga buli mwezi basasula emitwalo 5 buli omu kiteeza bamukuumira miliyoni emu kitegeeza kirime kya bbeeyi ebyo babalimbira ku social media buli kimu negativity ayonoonye ebintu mu Uganda buli kye boogerako excuse boogera kulima ettaka balibba boogera ku vanilla yagwe bbeeyi boogera ku kulima emisolo mingi gw'oli mu excuse we watali misolo tukutwale Bungereza ogirabe tukutwale Rwanda tukutwale Kenya bw'oba olowooza nti Uganda enyiga tukutwale ewa Magufuli gwe muwaana tukutwale Nigeria osobola Nigeria eno Uganda is a land of opportunity eri omuntu obulamu bw'ensi eno bwakufunya bikonde bwoti kasita okula n'ova ewammwe ebbanga lyotandika okunaabanga weekwese mu Uganda manyi okuze kitegeeza ofunye ebikonde n'oyingira lwingi n'otandika okukubagana n'ensi leero bwekuba mu first round gikube mu second round ebya government biziveeka ine ebizibu byayo nga namwe mwine ebizibu mu family baako kyotandika ekikuyamba okuyimirizaawo byenfuna byo nfuna emitwalo 5 nfissaako 5 nenziteeka mu nkoko zange mu kyalo n'obulalalala bw'oyinza okuyiiya obeera omusajja ayimiridde mu byensimbi abaana baffe abawala bakyabeebakako nnyo lwaki abasajja babasoma obwongo temulina ssente you need some money
tunula bote abasajja ameka bakako mu linnya ly'okuwaayo sente maama mulwadde mu kyalo ate ekyokubiri bw'obeera wekka omugagga mu family ng'abalala baavu naawe oli mugaavu kati kyovola nti Vanila ng'ona nnyambako bwe tumutuuna tufuna milioni 18 oba 2 ku season oba 5 family yeesooka okugabanako nange nengabanako olwo mwana alwadde biki biba tebikyankwatako creating awo ebintu ebinaakuggyako ebizibu bya family yo asobola nti mubikke bulungi ojja n'okuula mu bukuzi muddo n'otambula naye nakugambye Vanila takuumika nkiddamu bw'oba onaalima Vanila beera mwetegefu okutema ejjambiya bw'otaba mwetegefu kubanga abamu babajja n'ejjambiya n'emmundu kubanga kirime kya bbeeyi Vanila agwako ebbeeyi abasinga ne bamutema ffe tukooye ekyo kyali kyakulowooza tekyali kyakufumiitiriza success and failure is based upon reason and reality okufumiitiriza nti Vanila agudde ebbeeyi bwagwe ebbeeyi kansooke ngumiikirize kasita tasula wansula obugumiikiriza kikulu so volongoto egenda kusigala ebbanga lyonna ndowooza mulaba eri musobola okulengera onna wabikke bulungi ono si palapase eno nnimiro nange gye nkwatakwata nange obusente bwange obutono ne mbukwasaganya nendeeta nenga nti akanfuneyo ka financial backup ensi bwegaana mbaayo n'akalala ate n'ekyokubiri bw'obeera omugagga wekka mu family mwenna mubeera bagagga kati eno nso era kyova olaba guno mulanga gwange ngukuba nsooka ogukubira bakadaama abantu abagenze ebweru w'eggwanga ekyamazima batono abalina kimulaga mu ssente zemukozeemu era ensi mugenda kukoma wano mu Uganda ekisooka ng'ebalesse nga mulina kwebuuza kwabo abagiruddemu babagambe nti kola kino kubanga amazima bw'omala emyezi 3 mu Uganda nga toliimu osanga ekulesse kati obuzibu we buli si osobola ogikwata naye ani gwe weebuuzizzaako senga ogw'osindikira ssente nga mulogo mukwano gwo gw'osindikira ssente oyo nga takwagala agenda kuwabula kinga naye obulamu bwamulema toyinza kugaba kyotalina embwa ezaalambwa omwavu toyinza kumukwasa ssente akukolere bizinesi nakkulaakulanya abaana abava ebweru w'eggwanga bw'oba omaze ebweru ow'omuwalabu emyaka 2 kwata milioni za 2 yingira ekyalo ne bwe kitaba kyewammwe noonya ekitundu abantu baava kuno okwaffe ne bagenda esemba buleerwa ebitakuli they are rich people lima ebijanjaalo bitambula lima kasooli lima emmwanyi lima ekintu kyonna ky'owulemu emirembe amazima gali bwe gati oyinza okuba tonyirira nga ba mu kibuga naye ojja kuba ne ssente mu nsawo zo era kyova olaba nti twetaaga okukyusa mindset z'abavubuka baffe mbagambe ngenda kubayigiriza leero bwe balima Vanila bwe balima Vanila omulimu otya naye mbadde nsaba tewali mulimo kugenda kutambula mu ggwanga lya Uganda nga mindset yaffe mbi tulina mindset eri political tulina advice mu ggwanga lya Uganda tunula social media ekiriko pages zonna 99% zijjuddeko bantu beevuma bawemula kupostinga bu video nga abantu bali mabaala omuvubuka n'abulwako ekimugasa kati nze Dr. Tina vaayo nentondawo 7,000 ekibiina omwegatti abavubuka abakola nemba wandiika era bonna bennawandiika ngenda bategeeza ekiddako sikyababuulira ku social media because baduuyi bangi nga bwomanyi ensi neera neebaza abantu abatuyambyeko association yaffe okuyimirirawo katugenda ku level ndala ey'okusomesa abavubuka kubanga Katonda alina abantu bannyambye bangasseeko mu ggwanga lya Uganda ng'omukulu Hamu Kigundu sebo ntwala omukisa guno kwebaza mu lujjudde lw'abantu bonna nali sikusinkanangako nenfuna chance kusisinkana naye sinkano yange naawe ekoze ebintu bingi eby'amakulu mu bulamu bwange ne bannayuganda okutwaliza awamu era ngenda kudda mu maaso kubanga omulimo tugenda gugaziya abantu bangi bampita Dr. T mu ggwanga lyonna tusomesa abavubuka okulima n'okulunda oba n'okukola emirimu egy'obuvunaanyizibwa oluusi nange nga sirina busobozi nga bulina obukoma so bw'obanga omukulu Hamu Kigundu wavaayo nonyonyola bannayuganda ekigambo kye bayita Hamu Agro Processing Industries oba project ennene gy'olina ne Agro Bank gy'ogenda okutandikawo amazima tusaba okweyungako era nze nga Dr. T akulembeddemu omulimu gw'okusomesa abavubuka okukyusa mindset ngenda kujja mu maaso go ne proposal yo manyi amazima Katonda akuwadde oli muvubuka munnaffe ne Katonda gw'alina kyakusinzizzaako
Pichi empya bagisamba omulundi ogwo neyaka 7000 erimu abavubuka abali quick. Twetaagamu omugero ogwo basamba pichi ogumu empya. Keka proposal ke tugenda okukuleeta kubanga mmanyi tojja kagaana. Oli musajja wa mutima mulungi, oli muyambi atoyagaliza abakulembeze okulaakulana. Kye twagala mu bino twagala eggwanga lyaffe likulaakulana, eggwanga lyaffe lyavu. Tetuwa musolo. Nze Dr. Tini namba ne bameka abalina Tini namba. Ojja kugamba tuwa musolo nja kubalira ebintu byogula buli lunaku nkulage nti owa nusu 10. Ojja kugula sukali yakuliko nusu 2. Ogule sabuni yakuliko nusu 2. Ekitegeeza nti buli lunaku owo musolo gwa nusu nga 10. Omwezi je mitwalo nge3. Naato oyagala ebintu bya buwumbi. Bw'otunulya Abannayuganda olwaleero tuli miliyoni 46 oba 47 oba 45. Naye abawo omusolo bali mu miliyoni nga 3. Kati kitegeeza abawo omusolo n'abatawa musolo ebbanga ddene gaziweeki ffenna tuba banaku. Naye emirimu gino gye gituyamba okugaziya ku nfuna yaffe n'eggwanga lyaffe ne likulaakulana. So muvubuka munnange baayoneka financial backup. Ove ebweru w'eggwanga mu kifo ky'okwenyigira mu mize mu ssente zo n'ozisamba isimala zimba yakayumba simala gulayo poloti oguze ka poloti ennansana mu eyiyo mu nsokolo kabi miliyoni 12 tekaliko kyapa okyayina okugoba n'ekyapa ate nanyini kyo yafa ate yalifiira mu Ssematalo w'okubiri ate simanye ekyapa embwa yakigaaya kwata miliyoni 12 yingira ekyalo genda otobe emyaka gyeki nkubuulira you will get up nga abali mu kibuga kye bakusinga serefi nga goyine engalo ezirimu amabavu naye nga you have money. So omukulu hamu Kigundu weebale obuyambi bonna obadde otuwa obadde omubalanga transport, but it has been a very big blessing to 7,000 plus movement and to Uganda at all. So we are coming back. The Dr. T Sebaka olezo gama ako ngate kanyira kalwala sirimu no gine myaka kisija kunyira gya kukola wona akogera nja kubanda bika bulungi baba